بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد وصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atendereze wa Allah tabaraka wa taala namatendo ge gonna majjufu katalimbu kendeevo tumusaba Allah asokisa n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tumubaza Allah tabaraka wa taala kutuwa obuwangazi kutuuka akaseera kano n'okutuwa chance ey'okubeera abasiraamu. Ekigambo ky'okubeera abasiraamu Allah kigaba nga mukisa wanga bw'ogeraageranya abaddu abali mu nsi muno obungi bwabwe, obugezi bwabwe, obugagga bwabwe, obuyivu, ebitiibwa n'ebirala, naawe ne weekubamu ekifaananyi embeera gy'olimu, embeera gy'owangaaliramu, toyinza buteebaza Allah tabaraka wa taala olw'okukulonda n'akujja gye yakujja n'obeera musiraamu. Weegeraageranya babitiibwa bali mu nsi wegeragere n'ab'amaanyi n'ab'obuyinza weekubemu ekifaananyi gwani Allah gwe yalonda n'akuteekamu ekyo kye yasiima bwe yagamba nti waraditu lakumul islaama diina, mbasiimidde obusiraamu okubanga yenkola kumutambuliza obulamu bwammwe. Allah tumwebaza era tumusaba atuwangaalize obulamu bwe tusigazizaayo musisinkana, atuwangalize mu busiraamu, atuwe okubwagala, atuwe okubutegeera, atuwe okubussa mu nkola, ataatunywereze ku mbeera eyo okutuusa we tumusisinkana. Yagamba nti wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, aya ya 9 Surat Hijr. Yagamba nti wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, sinza omulezi wo okutuusa olw'otusisinkana al-yaqin, yani al-maut, paka lw'olifa. Saba Allah kituwe. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atusanzeewo omwezi gwa Ramadan, atuwe obusobozi obugukoleramu ebyo ebinaatusiimisa gyali era ebinaatuweesa emirembe ku nsi mu ngeri y'okumusinza. Okwejjukanya kwaffe kugenda kuva mu bigambo bino bya musajja muyivu bamuyita Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Yagamba nti arba'i, ebigambo bina, yakulu al-arba'i, ensonga nnya ngamize mibi. Yakulu al-arba'i, bilya ensonga nnya ennungi mu muntu. Yani nti omuntu senga aba n'emize gineena mu mutima gwe, gimusiimuulamu ebirala bina ebirungi. Era nsaba Allah tabaraka wa taala mpa okubitegeera naawe wenna n'aba abiwuliddeko. Yagamba ekisooka nti ashuhu, omululu, omuntu buli lwaba n'omulugube, yakulu al-haya, kyegukola bw'ayeteeka omulugube ku mutima gwe, yakulu al-haya, kyegukola kulya nsonyi. Omuntu buli lwaba n'omulugube aba talina nsonyi, aba ensonyi zimuvaamu, tasigaza nsonyi mu bulamu bwe. Omulugube kyeki? Omulugube kiyita ku mululu. Mululu kye muntu ndowooza oba obutobo, naye omulugube kwe muntu okubanga alina n'atamatira na kyalina. Kyova olaba nga Allah tabaraka wa taala yatuma omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'alugera tusome nnyo edduwa egamba nti Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-afafa zensa ne ghina obugagga, yani obugagga bw'omutima. Omuntu lwaba nga tayina nsonyi aggwamu ensa, kyokka nga ensonyi kitundu kya bukkiriza. Kati ekijjawo ensonyi, bingi ebijjawo ensonyi muntu, naye ekisooka mulugube. Muntu ng'alina kyalina n'aluvubanira ekirala. Kyova olaba ng'ennaku zino abantu tebatya kulumya balala lwa mulugube, tebatya bulyaza amaanya lwa mulugube, tebakyatya kusobya Allah lwa mulugube.
omuntu aba n'omulugu mbyenfuna asobola okuba nga alina era nga waliwo n'omulala eyeegomba ye eddaala ku waali ng'omulala aga nti singa Allah ntuusaako omuganda wange oyo waali naye ate ng'ono ye awankawanka era kimutwala ne mu bbanka okugenda okusaba ssente za riba kimutwala okugenda okukola ekyo kyonna Allah kyatayagala. Lwaki? Kubanga ye akyayagala. Omuntu leero bw'azimba ennyumba awankira okulaba nga afuna ate emizigo. Omuntu bw'awankira ennyumba mwasula awankira okulaba nti ate afuna mizigo y'abapangisa. Bw'agifuna njagala ttaka, bw'afuna ettaka njagala, bw'afuna amakulu. Buli muntu kyalina. Omuntu alina akagala ayagala ppiki, omuntu alina ppiki ayagala mmotoka, alina emmotoka ayagala kika kya mmotoka kirala. Amakulu kati omulugubu ogwo abantu bagusussa mu mateeka ga Allah, bagusussa ne gubatwala ne gubajja ku mateeka ga Allah tabarakahu wa ta'ala. Ne bakola batya? Ne batuuka okubuuka ensalosalo z'owekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala. N'olwekyo twewala omulugube. Omulugube oba omululu guyina kubeera mu kusinza Allah. Omuntu abeere nga awankira okukola ibaada. Eyali enkola y'abasahaba era y'ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yabasiima. Tubawankawankanga nnyo kukola Allah byabaagaza. Ffe tuwankawanka nnyo kuleka Allah byatwagaza tukole ate byatatwagaza. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala sabajita suratul Hashir aya ya 9. Aya y'omwenda siyo najja kusoma paragraph esembayo wali wansi. Allah yagamba nti waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah yagamba ekigambo kyekyo mu bufunda bwakyo nti omuntu yenna bw'aneewala anaawonya omutima gwe n'aguwonya omulugube aba naawonya emitima gyabwe. Aba anaawonya omutima gwe omwoyo gwe n'aguwonya okululunkana okwo okutuuka n'okumusuula mu kusobya oba mu kubuuka ensalosalo z'owekitiibwa Allah yagamba fa ulaika humul muflihun. Abebbanga lyonna bakwesiima, bajja kubeera mu kwesiima inda Allahi tabarakahu wa ta'ala. Thaniya kigambo ekyokubiri kwebyo ebina yagamba nti alhasadu yaakulu ensaalwa yaakulu al iman. Ensaalwa erya obukkiriza. Omuntu bwe aba n'ensaalwa ku mutima tasigaza bukkiriza. Ebigambo bino bigazimu nti obudde busobola okuba obufundafunda bwe tuyinza okwogerera naye bigazi okukyenkanidde awo. Alhasadu ensaalwa ye muntu okubeera nga alabye ku munne ekirungi n'alafuuba nakimuveeko. So nga obusira mutugamba butya nti bw'olaba ku munne ekirungi kumusabira Allah amutere mubaraka mu kirungi ekyo naawe okusaba Allah akikuwe. Ayani olai munna yine mmotoka gati Allah mutere mubaraka mu mmotoka ye. Nange nsaba Allah ompe ku mmotoka bweti oba ku nnyumba bweti oba ku kintu bwekiti. Leffe kye tulina olwaleero nti ffe tululunkana ate kujjawo tutya nti omuntu bw'alaba nga muli ayina ekirungi ate alafuuba n'okulaba nga akijjayo oba kimuvaako. Era abantu bangi mu mbeera bwetyo amaka mangi gayonooneserwa nsaalwa z'abantu, bizinesi z'abantu zoonooneserwa nsaalwa, ebintu bingi bantu kuba nansaalwa ku bannaabwe. Waliwo abantu bangi bali mu makomera baasibwa lwa nsaalwa z'abalala. Waliwo abantu bangi bali wansi w'ettaka nga Allah yayisizaako okufa kwabwe. Lwaki? Bakwatirwa ensaalwa n'ebirala ebigwa mu kkobe babakwatirwa ensaalwa bali abaalayazaamanyizibwa. Nekijja omuntu lwaba n'ensaalwa ku mutima ekivaawo kiba ki? Buba bukkiriza. Obukkiriza buva mu muntu asobola okukola buli kyonna. Asobola okutta, asobola okuloga, asobola oku kyonna kikiri asobola okukikola. Kasita obukkiriza buva mu mutima gw'omuntu. Omubaka yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti iyyakum wal hasad, abange mbeewaze ensaalwa. Fa inna al hasada yaakulu al hasanati kama taakulu an-naaru al khutubu. Abange mbeewaze ensaalwa. Fa inna al hasada kubanga ensaalwa yaakulu al hasanati erya ebirungi by'omuntu kama taakulu an-naaru al khutubu nga bw'olaba enku bwe ziri omuliro.
nga boolaba omuliro bwe guli enku, nga boolaba omuliro bwe guli enku. Omuntu oyo aba n'ensaalwa, akola ebintu ebyonoona ebirungi bye, tasigaza bisiiba oyo, tasigaza sola, tasigaza hejja ze, tasigaza kuwaayo. Lwaki? Ebirungi ebyo byonna bigenda bisangulwawo ensaalwa eno olw'okuba nti eri abukkiriza. Kati n'akola ebintu ebitali byabukkiriza, tekimugaana kufuuwa mmindi lwa nsaalwa, tekimugaana kukola shiriki lwa nsaalwa, tekimugaana kwenda, tekimugaana kukola ki. Omuntu alina ensaalwa mpaka kyaga nti iyaakum alhasad, abange embeewala okukwatibwa bannammwe ensaalwa. Fa inna alhasada, kubanga ensaalwa yaakulu alhasanaati, eri ebirungi by'omuntu, kama taakulu naaru alkhutub, nga boolaba enkuba ziri omuliro. Saba Allah atuggyemu ensaalwa. Ensaalwa osobola ogikwatirwa omuntu, osobola okukwatirwa omuntu ensaalwa, naye ng'omwegomba kufuna kyo ate era ng'okisaba Allah, sooka omusabira. Ti omusajja ono asaala nnyo, ate tukkirizibwa okukwatibwa ensaalwa mu kusinza Allah. Omusajja asaala nnyo, asoma bulungi Qur'an, masha Allah, Allah mutele mubaraka. Nange nsaba Allah mpi kusoma Qur'an ng'omusajja oyo oba ng'omukyalo oyo oba ng'omwana oyo. So siga nti bwebaani abo, oyo ani akola kino? Eyo omuntu oyo aba avaamu bukkiriza. Thalitha, kigambo ekyokusatu, yagamba nti al-ghadab yaakulu al-aqilu. Obusungu buli amagezi. Obusungu tuwanyiiga amagezi gamuvaamu. Omuntu wamala okusunguwala aba amagezi gadduka n'akola ebintu kwegamba omuntu wayitaga nti naye ono yabadde n'amagezi adde akola kino. Mwana asobola okukusunguwaza n'okwata omuggo, bw'omala okumukuba twaga nti naye ono omuntu alina amagezi yakoze kino. Kyala bw'asunguwala ewaka asobola okumenyaamenya ebikopo awo, asobola okutemaatema TV, asobola okukola ebintu byemukoledde ebbanga, asobola byolina ddakiika 3 lwa busungu. N'omusajja bw'ati asunguwala n'akola ebintu ebitali bya buntu bulamu. Lwaki? Lwa busungu. Bujjawo magezi. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti awwalul ghadab, okuntandikwa y'obusungu junuunu, liba ddalu. Omuntu bw'asunguwala fassa essoko okujja ddalu, omuntu abanga omulago, twakola ebintu awo byakavumya ono n'okuviiramu abazadde, tali kuviiramu abazadde. Sajja asobola okusunguwala omuganda nja kukulopa ewa taata, ne taata n'amutwalira mu kunvuma. Oba omukyala n'asunguwala omuganda nja kugamba nno maama naye n'amutwalira. Oba n'omuganda ngenda kukulopa ewa maama wange naye n'amutwalira. Lwaki? Junuunu, ddalulize. Nagaye wa akhiruhu an-nadam, naye ekise naye munnange yabufundikirira omuntu obusungu bwemuggwako amagezi ne gadda ate nga yejjusa. Twala ekyokulabirako ky'abafumbo abanyigaganya ewaka ne basaayasa ebintu ebiri mu nju byonna, ne bayita ennaku 3 obusungu ne buggwawo. Kiki ekiddako? An-nadam, kwetonda, kwejjusa. TV bazaasizza, ebikopo babyasizza, ebintu babyonoonya, ngoye bazookyezaawo, biki? An-nadam, kuba kwejjusa. Nekyaba ebitiibwa, tufuge obusungu ng'omubaka byatugamba sallallahu alaihi wasallam. Omuntu bw'asunguwala yagamba nti omuntu ow'amaanyi, yagamba nti alladhi yamliku nafsahu, yoyo afuga omutima gwe inda al-ghadab, wakati mu busungu, gwe bayita ow'amaanyi. Oyo omuntu aba w'amaanyi nnyo ng'anyiize, kuba okuyiiga kitonde kituli mulimu, Allah yakitondera buli muntu anyiiga era asanyuka. Naye yatugamba kufuga busungu naki, kubufuga naki? Yagamba kufuna wuzu. Onyeeze funa wuzu. Sirika, muntu mukyala akuvuma gwe sirika. Mukyala mwami yali awayomba akuvuma kino, sirika gwe sirika. Buli ono omwanukula ddalu lijja, ebiddako bigenda kuba kwejjusa. Funa ku wuzu, saala eraka 2, Allah yakuggyako obusungu gwanyiize. Baga tukiganye, tuula wansi, buganye okugenda weebake. Tosobola kwebaka tuna osigala era ng'okyanyiize. Wala yajjaako atulaga engeri tukontrolingamu obusungu n'embeera endala. Omuntu asanyiize, soma Qur'an, tewali kintu kimalako muntu nga kudda eri Allah. Gamba subhanallah, tendereza Allah, muwaane musuute musabe Allah yakkakiranya emitima gyaffe, yagiwanika yagissa. N'ekisembayo yagamba nti ashahwa, okwagala oba obwagazi, taakulu saburu, bwo bulya
kigambo kye bayita obugumiikiriza. Omuntu lwaba n'okwagala okungi ennyo, kwagala okukuli obugumiikiriza mu ye. Okwagala ku kintu, omuntu bwaba n'okwagala ng'ayagala, n'ayagala kiro, n'ayagala kiri, n'ayagala okwagala ashahwa. Nso okuba ng'oyagala kintu kimu, omuntu asobola okuba ng'ayagala mukyala. Obugumiikiriza ku mateeka ga Allah ne mubumbula, n'akwata ekkubo Allah ly'atayagala. Obugumiikiriza ne bubula ne buvaawo. Ashahwa ta'kulu sabr. Tasobola okuba ayagala ssente, obugumiikiriza ne buggwawo, n'ava ku kkomo lya Allah. Kyala asobola okuba ayagala, ne bwe yaba ayagadde essimu, obugumiikiriza bumuggwako, naye nkusabidde essimu bbanga ddene, obugumiikiriza ne buggwawo. Ekkakananga akoze ebitasaana. Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'an ekitiibwa nti zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, abantu nabawundira, zuyina abantu bawundirwa hubbu shahawati, ku mitima gye twateekako okwagala, naye twakuteeka bintu bino. Esooka minan nisa, twakuteeka nnyo bakyala. Abantu tebakyalina bugumiikiriza ku bakyala. Omuntu atulira omukyala bw'ati n'alaba nga okumutuukako kimutwala mu jjana, oba mututtewa oba buwa. Kutulojesi mutulira bw'ati n'alaba nga alhamdulillah, bugumiikiriza ne bugenda. Njagala nti zina linnaasi hubbu shahawati minan nisa, twasooka kuteeka bakyala. Kyala ayitaawo omuntu yenna n'ayasaamirira, yenna naggwamu ne yeerabira okukwata amakubo. Kwagala omukyala kiri haramu la, wabula okukwata amakubo ago Allah ge yatulaga nti oba omwagadde kwata lino na lino. Atatuuka n'okukola ensobi ku baka abasajja. Lwaki? Kubanga alabye wakkala ye, alabye akabina, alabye ebiiso, alabye n'ebirala. Wakazaalika n'abakyala Allah yabawundira okwagala abasajja, nabo bakola ensobi nnyingi nnyo. Atafuddeeyo ayinza okuba mufumbo naye ng'ate akola ensobi ewalala. Hubbu shahawati minan nisa. Naga nti walbaniin, kwagala okwa twakuteeka mu bakyala, twakuteeka mu baana. Wallahi Allah yatwagaza abaana baffe. Okubaagala kiri haramu nedda, wabula okubaagala obutasukka mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu bangi balina abaana babafuukira ebigezo. Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'ani aya emu ti innama azwajukum wa auladukum fitna. Aya bwe tubegamba mazima abaana bammwe ne bakyala bammwe fitina, bigezo. Allah wagati wafaddaruhu, mubegendereze. Abakyala be mulina ewaka, nammwe abakyala abayi be mulina n'abaana, fitina, bigezo. Agandi mubegendereze, mubeere begendereza. Nolwekyo barakallahu fikum, Allah ateeka ebigezo mu baana. Mutazaala omwana n'okumusomesa obusomesa kyafuuka kigezo gye tuli. Kulwa kumwagala teeka mu ssomero senti bikoze bitya, naye ng'akimanyi bulungi nti omwana kino, abaddu abampuliriza mu kibuyize, nti omwana ateekeddwa kusooka kukwata bigambo bya Allah mu mutwe. Waakiri asooka akwate ku Qur'an, ne bwakwatako jjuzu 2 agende ku ssomero. Teriyo omwana ayina bigambo bya Allah mu mutwe ng'ajja kulemererwa okusoma omusomo gwonna guno ogwa Sachula. Kubanga bino ebintu bya Sachula ebisinga obungi bintu bakwata bikwa, n'ebiri bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo olaba abaana b'abantu abatadde mu masomero olw'okuba ga bbeeyi, bali basoma bitali busiraamu, kabajja kuleetera. Lwaki? babaagala nnyo. Allah babajja ku mbeera y'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti aya eyo mpanvuko, naye nja kusaba omuddu ampuliriza, tojja kunnyamba ogimaleyo. Yagamba nti hubbu shahawati minan nisa wal baniin wal qanaatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl والخيل المسومة والأنعام والحرث. سورة آل عمران آية 14. آية mpanvuko. Naye Allah tabaraka wa ta'ala nti yamaro giteeka min adh-dhahabi wal fidda, mu bintu ebyokwewunda, mamotoka, mayumba, biki, bintu buli ebintu byonna Allah byateeka ku nsi yateekamu kye bayita hubbu shahawati. Abantu tubyagala era tubyegomba. Nolaba oli akutta akasaba akalungi n'okegomba, oli avuga emmotoka ennene n'okyegomba, naye n'ekibanja n'okyegomba, naye ennyumba n'okyegomba. Ebintu byonna byateeka ku nsi Allah yatuteerawo okubyegomba, naye n'atuwa ekkomo. Ashahawa oyo tumufuga tutya? Tetusukka mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Era yenna anaaba n'okwagala mu mutima gwe
nakususa amateeka ga Allah oyo ajja kubonerezebwa nakulenkisaba Allah tutaase embeere saata nakufuga Allah ajja muwe ebirungi era ajja kumusiima n'olwekyo bannange nsaba tulongoose embeera ezo ebizo bino ebina tubijje mitima gyaffe tugambye ekisooka ashuhu yakulu lhaya omulugube guli ensonyi mu muntu ekyokubiri alhasadu yakulu limaani ensaalwa y'omu muntu ejjamu bukkiriza alghadab yakulu laqilu omuntu wasunguwala ennyo n'atafuga busungu bwe ekyo kiri amagezi ge n'ekyokuna ashahawati kwe bwagazi taakulu saburu bwo bulya bugumiikiriza amakulu nti waba n'olwagaliriza ennyo ku kintu obugumiikiriza ku kyo bumubula wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.